tuli wano ne Buule tunyumyanyumyamu sofa twegayagayamu mwatandise dda omugambo ku social media ndowooza ogirabye kuva jjo tubadde nga tubanja kabaka waffe twabadde tuli awo surprise ne batuwa kabaka n'ayogerako eri Obuganda abaana bavuddeeyo ne bagamba abasinga ndabye nga bawagizi ba Nuupu n'abatali ndowooza ne baga AI bawagizi ba Nuupu mbapimira kuki waliwo abaana nze bemmanyi wano nga bawagizi ba Nuupu gwe ina abantu abategeevu ddala nno mbamanyi buli kibi muyagala kisiba ku Nuupu ngati mbamanyi ku social media waliwo abamanyikiddwa be baatulabudde ne bagamba batya baatulabudde ne batugamba temutawaaneyo AI gwe tereza kamera nyonyo nsomese neŋŋamba kampite ku Buule kakati mu nsi muno tulina obuzibu bumu era nzize nkyogera lunye enjiri eno njagala nammwe mugyogeremu ekyettabbu kye tulina kwe kwagala otuwulira bye twagala okuwulira that's where the danger is kati ate tulina n'ekirala syndrome yatukwata arrivalism nti omuntu awulira ekintu n'alowooza nti akitegeera n'okukimanya akimanyi 90% mu muntu aboogera nti ono artificial intelligence tebamanyi bwakola tebakozesangako na prompt yonna kukozesa artificial intelligence ekitegeera kakati obuzibu bwe tulina nti buli muntu avaayo n'ayogera olw'okuba kyekiriyo era kyekiri kye nagambye omuntu omulemuga nti olaba Kenzo we yawasiza minisita nti kati buli muyimbi agenda tutandika okukwana munnabyabufuzi kubanga kyekiriyo bagenda kukwana ba RDC bagenda kukwana ba Parliament kubanga ekyo kyekikola ki kyekiriwo Uganda bweto bwekola ki bwefaanana tulina rivalism tulina ino omuntu agenda n'atunda ekibanja batunda ekibanja n'agenda n'alinnya ennyonyi n'abeera gy'abeera bw'abeera eyo n'agamba affe tuli eno mu bazungu ebintu tubimanyi n'aseereza kati bw'aseereza n'akunyonnyola kyakola ki kyakunyonnyola naye ng'ekyo si kyekituufu kakati kiki kye tulina okumanya nze ku leero nzize wa muganda wange tunyumyemu naye ate nsomese n'okukola ki n'okusomesa era leero buuza nnyo nja kuddamu byensobola byezisobola sijja biddamu waliwo omwami omu bamuyita ow'ekitiibwa Charles Tamayiga yaŋŋamba omuntu akugamba nti nno buli kimu akimanyi mweraliikirira abamuyaaye kakati nze buli kimu sikimanyi naye bye mmanyi mbimanyi nafuna omukisa nti nasomera Kampala University we nayingira university yali yafuula courses ezimu compulsory nti oba osoma ki walinanga okusoma language okitegeera language ng'olonda ku Luswayiri n'Olufalansa nenondako Olufalansa omuntu gwange asooka kati ekirala ng'olina okusoma economics macro ne micro we mutono n'ayogera ku binene nga tteeka ezo bayita cross cutting units n'okusoma ICT kitegeera eyo yali yabuwaze nga ne pasimaaka yaki kati nayiga nnyo bingi abasoma Kampala University bakimanyi nti it was one of the most strict whatever units nalaba omukulu doctor mukwano gagga munno seta zikwera mu Dora professor emeritus professor anitute nagulayo ku ticket za Hijab Nation tujja mugendayo tujja Sekatawa abalaba Sekatawa Julius mugambo w'ekitiibwa nti mwannyina ze twagala tiketi ez'abayizi ba Kampala University mutera gula 10 naye mujja gula 5 tutandikire okuba marketing egule katugende mu maaso ate oli musito nangamba bya Hijab Nation nagamba dda ku muduli ku Lwokutaano ng'oli wano ogulira omukazi laptop n'empitawo n'otampadde 10 n'ogulira omukazi laptop yakakadde kamu n'ekitundu sina na laptop kyokka ye yafunye abakazi kakati kituufu gundi internet ezetu technology ezakyuka nti bintu bizze bibaawo nga bijja bikyuka operating system eyasooka mu biseera ebikadde kyeyali asobola okukola kugulawo n'olaba ekifaananyi kugulawo n'oteekamu erinnya lyo n'owandiika ebbaluwa oba ze tuyita manuscripts bwe twajja tukyuka ne tufuna obusobozi obulala nga Word naye najja kitegeera yajja nga WordPad kati ekampani ya Microsoft yo nereeta Microsoft Word kati abantu abalala ne bajja nga ba-improvinga ne tufuna ne Adobe ayina emyaka ndowooza 21 21
Facebook erina myaka nga 22 23 giri awo ekitegeera ebintu byonna ebyo bizze bijja. Kati oyo mulalu mu biseera ebikadde mu biseera ebikadde ne social media yaliwo era otakugamba nti ffe tuli maana ba mulembe guno ffe tuli balalamu bajenizi tuli ba digital please wabangayo MySpace okitegeera siri mukulu nnyo naye sebo nakozesaako MySpace naye ng'ekolanga Facebook biko muto naye ajja kunnyonnyola ababamu abagezigezi babimanyi MySpace bwegwa mikutu emirala jajja katulina LinkedIn ne tujja ne tubeera ne X eyabeeranga Twitter tulina Threads by Instagram tulina Instagram tulina TikTok ekitegeera tulina bingi katulina Blue Sky zonna nezisinga kati nyina account ya Blue Sky by the way ekitegeera kakati ebintu ebyo ne bijja nga bikola ki bibaawo abayiiya bo tebeebaka ffe tuweebase ensi ekola ki egenda mu maaso. Recently baleeta kampani ez'enjawulo baakola obusobozi ne bakola tools ezisobola okukola kye tuyita okugeziwala ng'omuntu naye nga toli muntu. Ebyuma bikalimagezi bisobola okukola omuntu byandibadde akola naye ng'ate omuntu si yabikoze. Ssaawa ya leero tusobola okukwata essimu n'obuuza nti Kampala eriwa kati bw'obuuza Kampala eriwa ne bakugamba Kampala gyakola ki gyali ngezaako wano kunoonya kukeberako kukozesaako OpenAI. OpenAI nayo chatbot eri awo naye kati OpenAI abagikozesa bantu aba typing ekola kusinga bya kutypinga ekitegeera OpenAI katolo nkusomesa artificial intelligence bwakola OpenAI eri ku kitundu nakyo ku artificial intelligence eno nsobola ogigaana ngamba nti nkolera script nga omwana high school music ng'omwana abonyaabonye nnyo okufuna fees ekitegeera naye mu kubonaabona okufuna fees nga dansa ate amalafu agende mu mazina mwajje mu fees asakisiidinge munfuli villain mumale omufule champion ne bakikola mu bwangu obw'ekitalo ne bakuwandiikira wano nsobola okusaba nti mumpandiikire mumbuulize kati katugambe eki application bagambe nti mutuwe mpa amagezi agayinza okukuula abantu nedda application letter to for a YouTube job onfuna baproducer no twafuna balalu bino tebali kamera tulina nyingi wano olabwe software bwatandise okuwandiika abaaki kola gwe kolera abantu zoom kakunga tunnakampa kuba katusinga how can I olabwe eri mu kuwandiika emaliriza bagamba batya sikira abantu how can I improve on my how can I improve on my Luseke on my Luseke thing this year kakati kan prompting ekirala tuteekemu ki how can I improve on my Luseke kaŋŋambe how can I be bigger ngani gw'omanyira okay kambuze how can I write a movie script okirabye ekibuuzo kyempandiiseemu onfuna ssebo how can I write a movie script yaga walingi kati ngenda ku promptinga ntandike ssebo tandika ondaba ssebo concept start nimulwaki tukyabonaabona onfuna ndowooza okitegedde nti tulina
tulina obusobozi bwa artificial intelligence bwajjidde mu bintu byanjawulo. Tulina ChatGPT ow'enjawulo kati nga bwe nkugambye nti tulina OpenAI n'ebirala. Ekitegeera kati ne tubeera n'ebyo bisobola okukuba ebifaananyi generative artificial intelligence oba chatbots nti osobola okugamba wanda banga ngende wakatikiro nakulaba ekifaananyi kye namukolera ng'omusajja anoge mmwanyi wakiraba nakikozesa artificial intelligence nalagira kompyuta yange n'ekikuba bwekikuba nenkitwalira ne bakiprintinga ekitegeera kakati okuba ebifaananyi okukola vidiyo n'ebirala tekinologi wakola ki watuuse kati oyo gwe boogera nga bagenda bakugamba oyo AI n'atakimanyi kye bayita artificial intelligence yabadde ki kati waliwo ekirala tujja nsimulula ebiyiika bye yagala poki nakulembedde obuze butuliwa kakati tulinamu n'ebirala bye bayita VR okay VR gwe bayita virtual reality oyo tannajja olw'obusobozi nti tetulina gadgets era abamu tebannamutegeera ate eriwe nagigula tekikola ewantendera ojja bikola nti osobola okutunuzaawo kamera neekubawo ekifaananyi ky'omusajja mu bbanga omuntu n'akuba essimu n'omulaba wano mu bwengula bagambye weeri mbuweeri va ku batamiivu kakati n'omulaba awo oli mutamiivu oyo mulesi mutamiivu n'ayogera omuwadde baaba n'ayogera nga naawe okola ki nga nange oyogera naye ng'ali Mississippi naye ng'omuleese waneeno ng'ali California Mary Flavia Namulindwa n'omuteeka wano nga bw'okimanyi kikyala kirungi nekituulaawo nekigamba naye buulo oli otya bambi Flavia oyo ayinamu obuzibu muganda we yabuze tuba naye tusaba naye ekifaananyi ekyo amannya n'ekifaananyi bambi nabirabula yatubuzeeko bannange wenna alina okumanya bitundu by'ennansana mulwadde Sentema oba bawambye muwambi tetumanyi naye ngeri abaddemu obukosefukosefu Flavia tusaba Mukama abakwatireko atalabike kakati awo tukoze eki wetutuuse VR naye bwe tuba tukola ebintu bino tulina okumanya kintu kimu recently wabaddewo conversation omugezi Elon Musk yabadde akayana musigansimbi era omugagga Elon Musk asinga mu nsi yonna nanyini w'omukuta ogwa Twitter gwe Twitter X yabadde akayana ne kampani engagga ennyo bifeekeera eya Apple nga bakayana ku nkozesa eya zino ChatGPT enkozesa ya artificial intelligence naye n'agamba temujja kugenda muddire bantu mubawe software gwe mutendeka nga mumutendeka kulimba AI you can't subject people to a software that is trained to lie ekitegeera twagezesaako software yono nga tuli mu office ku monitor ne tubuuza abantu bonna gwe mumanyi obulungi ani omanyi producer omanyi Andrew Kagomayiga ne tubuuza ChatGPT tubuulire Andrew Kagomayiga yani ne batugamba Andrew Kagomayiga mujulizi wa Uganda era yafa era mwanga yamutta netuleetera ekifaananyi ekyakagwa Andrew Mayiga ataweza myaka 4 ono ennyini nga yeye n'erinnya ye Mayiga naye ne batugamba mujulizi yakola ki yafa omujulizi yafa ye Andrew Kagwa n'ate si ye Mayiga ono omuntu gwe tulaze ye Andrew Kagwa ki Mayiga ekitegeera ne tugibuuza etubuulire ku eyaliko Prime Minister Amama Mbabazi netugamba nti Amama Mbabazi munnabyabufuzi era yaliko Prime Minister era munna Uganda byonna byeyogera bituufu emyaka gye mituufu nemanye tugamba era ayina abaana naye ku baana baalina kwe kuli ani Nobert Mao ekituufu Amama Mbabazi ayina omwana gwe bayita Mao naye si ye Nobert Mao kitegeera kati obuzibu bwa software zino tezikolebwa bantu ne zifeedingibwa bantu obulimba busobolera ddala wetubadde wano tusobola okubuuza nti zino kyengezaako kulaga nti zikozesa kye tuyita algorithms gy'emikutu ebyo ebibanja bikwata bye bimanyi ku muntu ne bibitereka awantu omuntu bw'abuuza ne bimwogerako kyova olaba kyangu nnyo okumanya ku muntu amanyikiddwa
okusinga ku muntu atakola ki atamanyikiddwa. Kati bwe tubuuza wano buuza linnya lyange Shamim Manja Zubeda ozuminga who is Shamim Mayanja nyongereko Zubeda ndireko badi ndireke tulabe tebatulimbe oleta laba bwe bagamba nti ye president wa Uganda njagala ndabe nga balimba tebabanga teba Maritifiche Muslimo bichi bakutuwadde voko cha voko mpulidde mu theater nakyo nekirabamu sebo ndaba kakati kiki kyetufunye Shamim Mayanja is a multi-faced Ugandan artist known for her work as an actress, comedian, journalist and model. Ukitegeera ekyo kituufu naye babako we babijja wano ebyakuwandiikibwako ku lupapula lwetuyitaani Uganda News ni wano ne bakwogerako ng'eyakuwandiikako bamuyita mbu wano ne bakwogerako ng'eyakuwandiikako bamuyita Scoop ne bakwogerako ng'eyakuwandiikako lupapula luyita tuko Kenya News ne Awi eye Uganda kitegeeza tebalina info okitegeera nabo balinako we bajja naye kati bw'obuuza nti who is Pope Francis okitegeera nti ebikwata ku Pope Francis bagenda bikuwa nga tebasaitinze nawa gye babizije onfuna ssebo producer onfuna kubanga bamanyi yensonga nti paapa kyangu nnyo ekyokulagira AI okukuba ekifaananyi kye naye era ekifaananyi kye kijja kujja nga kiriko ebitakwatagana ng'amaaso okitegeera eno ogundi tonation ya skin ogenda giraba nga somehow eri plastic okitegeera ojja tunula ku bintu ng'enjala bw'onookola videolabanga ebintu ebimu tebiri okke bw'onookola video entambula y'emimwa n'amaaso ne facial expression biba birala n'engoye okitegeera n'omubiri akoggamu oba n'agejjamu nti kitwala omuntu atamanyi nga mu butuufu tamanyi ng'afumiitiriza bufumiitiriza okugamba nti video ya kabaka yabadde AI okitegeera ki nsimulula ebiyiika byoyagala ontwala mulala nakusabye peni nga tutandika nyonyodde nnyo okitegeera ebyo byonna osobola okubikola ng'okebedde ng'ogenze n'okezesako chatbots ez'enjawulo nga IBM Watson, ChatGPT, Google AI, Otter AI n'endala ojja kufuna okuyambibwa okitegeera kati ekifaananyi kyabadde ki video yabadde ki video ya ddala kabaka yayogeddeko eri Obuganda kabaka yayogedde eri Obuganda naye omuntu tagenda yo oli ajja kukubulira kyakola ki ekifaananyi kyabadde kinyeenya wakirabye anti kaakati bw'onoogenda n'obuuza abantu waliwo omuganda waffe gwe nawulidde agamba nti anti nze nkwata emikolo era ekifaananyi tekisobola kubeera bwe kityo mutuufu yakwata ki emikolo when we speak nga twogera mu bantu tulina ebintu bibiri bye tulina okugamba abantu wawo kye tuyita voice of authority nekye tuyita ne professional right ekitegeera waliwo abuuza nti gweoyogera ngaani nze nyina professional right bw'obeera munnamawulire omanyi Zubeda nti omuntu akubuuza mbu Shamim ayogedde ngaani nti aba idol you have what we call a professional right oli munnamawulire nga ne lawyer bw'alina professional right ey'okwogera naye obukugu expertise oba voice of authority lawyer alina okwogera voice y'authority erina kwogera ku niche oba discipline eyo gyakola ki yategeera nga mukwano gwange lawyer Mbabazi yasoma ku bintu by'etteeka ery'ebiragalalagala wano mu Uganda gwe mmanyi yasoma nti agenda kugamba kempu enjaga biki ebyakola ki byamanyi naye tekitegeeza nti lawyer omulala tajja kukola ki kubyogerako naye ate bw'oba onoonya agenda okunnyonnyola Mbabazi agenda kukola ki kunnyonnyola okitegeera bwe tugaa nti civics ebintu ebikwata ku bantu eddembe ly'obuntu nti bw'okwata lawyer Ssemakadde
muwulirize ddala nti bwe tugenda kubikwata ku ddembe ly'obuntu bw'okwata ono loyani male mabirizi muwulirize ddala kubanga eyo eki ye nikiye kyakola ki kyategeera nze obusobozi bwange nasoma amawulire nensoma filming and TV production ng'omuntu yadde nga sagitekinga on omuntu kyalina okumanya nti obusobozi bwa kamera tebuba buki bwe bumu ebibuuzo ngenda kuddiramu ku bibuuzo ebimu abantu obudde bibabuuza nga bo babuuza naye ng'ebibuuzo ebyo tewali abiddamu waliwo eyasoose n'atugamba ekifaananyi nga kinyeenya bw'otunuulira vidiyo eyo it is not a professional video that is an amateur video biko ekitegeera bw'oba wali okozesezaako ku DSLR esookerwako bwe ntunulamu mu vidiyo eyo efaanana nga vidiyo ekozesezwa DSLR esookerwako ng'ate nteeberezebwa nti nno vidiyo eyo yakwatiddwa Nikon ekitegeera kwe kuteebereza kwange Nikon yani kamera ekikula kya kamera Nikon kakati bw'otunula Nikon ebintu byogere nga bwe mbitegeera oluzungu tukendeere Nikon mbulanga gwagamba ono kuwembere bwakwata vidiyo eyo n'agikwatira mu low light n'ayongeza ISOs ekitegeera kati ISOs ezo nga lwaki omutanda bamukwatira mu Nikon kakati wuliriza tobeeranga bali ogenda kumanya nti lw'oyongeza ISOs zirina effect era gye zireeta ku shutter speed shutter bwe busobozi bw'okukola ki okuddusa okubaka okusinziira ku kitangaala ng'okitegeera n'emyetooloolo ejja kamera kati bw'olaba kisoboka nnyo kwata by the way kisoboka nnyo okukwata ebifaananyi ne bibeera sheke naye ng'ate oyimiridde bulungi nnyo bwe biti bw'aba talina stand n'olabira ddala ng'omuntu ng'ekintu oba kigwa oba ekizimbe kigwa oba nga waliwo object ekola ki eyenyeenya era ekyo kiri basic okukola ki okutegeera ekyokubiri omuntu oyo singa yabadde kabaka mulimu ebintu AI byetasobola kuwa okugeza nga tulina kye tuyita mu lulimi olwa filming tulina gwe tuyita grain olutunku mu Luganda kabaka bw'omulaba yabadde ng'ali grained nga n'ekifaananyi oli agezezzaako kiritaakinga nga agezaako okukola kyo kifayininga naye ng'era kikoze kiraga nti ono muntu is an old man okitegeera nga ye AI muntu bw'aba ayogera entambula y'emimwa n'amaaso ne facial expression tesobola kuba perfect ekimu ky'overriding ekirala akubuulira ekyo njagala munnayuganda omu akugamba ekyo akuleeterayo vidiyo emu ng'ali ekoleddwa AI ng'eri perfect agikuleetera eyo awo mutunule ku ndala nga neyasooka wano mu Uganda yagezaako shata mumunoonyeeko eyakola vidiyo ya Azawi eya cartoon ne mu luyimba lwo olw'amasavu ne Moze Radio mumunoonyeeko mumubuuze lwaki wakozesa cartoon lwaki wakozesa bantu bennyini n'atuzuukuliza omufu okitegeera kubanga tulokopya twogera yandibadde ayogera ng'amaaso gaogera kirala n'emimwa gyogera ne movement ndala ezo ensonga lwaki platforms ezo tuulu baziyita chatbots ebot kitegeeza nti computer gye bapromptinze gye bataddemu prompt okukola n'etakola neekola kyesobodde okukola nga bwenku demonstrating dde wano ezo AI ogibuulira olugero n'ogiteekateeka by'oyagala okukola naye ebiseera ebisinga bw'ogenda n'osoma ku muntu eya developinga IBM Watson akugamba nti ono egududde AI can be perfect by 70% but not all on faces okitegeera esobola okuvaayo in very prominent figures whose algorithms nga zo ze baakola nga nnyingi katugeze kyangu nnyo okukola AI ng'okola ku Ed Sheeran ng'okola ku ono omusajja yazinanga break dance bamuyitaani Michael Jackson papa yenna oba an American president kyangu nnyo naye ate bw'okwata okole AI w'obote kizibu
abatugamba nze nsobola okuteekawo akakadde siri bulungi nnyo naye nsobola okuteekawo akakadde omuntu ajja atuleetere speech y'obote ng'obote ayogera bulungi nnyo nga vidiyo ng'alina waatudde ng'eri perfect ya AI nange njikole ne ku mulala yenna aliwo okitegeera era babikola nnyo babadde babikola mu voice AI eno bw'ogitunuulira waliwo bye badde perfect mu voice eri perfect somehow naye era waliwo akayitira eddoboozi ero liba somehow nga lirinamu akantu akayitira mu luzungu tukita eri EERIE kalinga eddoboozi libanga eriva emagombe kantu ako kalakala era bw'oba okiwulidde okiwulira babadde babikola abantu omuntu n'ayogeza abantu kati ateeyo TikTok abatakimanyi ffe abagigoberera bw'otunula TikTok wali bw'onyige mappinga negamba this is AI market AI era kyangu eyo video singa abadde AI bw'owandigitadde ku TikTok immediately wansi babadde bagikola ki bagimakingirawo nti AI kati abaana babijjawa bino tuli mu nsi nze nkubuulira tuli mu nsi ng'omuntu ayagala kumubuulira kyayagala kuwulira oba nga baliwo okuwakanya kubanga babe bamu ababadde basaba mutuwe kabaka waffe asale gwe genda mu kizikiza kwata kamera nze zemmanyi obulungi ezitera okufeiringa so ne Nikon ogende mu ruumu yo oteeke ekisiige oteekewo n'omuntu osale shutters oyongeze ISOs osigale ku ttaala eyo gye mulirako obutogo ekitegeera otandika okushootinga mu mazima ga Katonda teekawo objects ogenda kulaba ojja kufunayo ekyenyeenya jukira twogeza butamanya bwe bututawaanya eji y'ekisiige kyolaba maapu gy'olina eyina gold coating kati gold coating eyo bw'oba omushootinga mulimu colors enzibu z'okufiriminga blue white ne gold mulimu colors zo nga nzibu za kubalansinga nga bw'ogikwata kyangu nnyo okukwata gold n'avaayo nga wa white kyangu nnyo batuyambeko abakugu bange mutuyambeko kakati munnyonnyola abaana omuntu alina okunyonnyola kino ekyekifaananyi gwe nga obadde okwata mbaga ekitegeera ng'oba olina akasimu ko ne bwe kaba ka latest ng'okwatawo buvidiyo bwobwo kitegeera nga mubeere ne mukwata pooni wammwe bino biveemu kitegeera the only film school in this country it is Kampala Film School which I went through genda onoonye waliyo Emma Kawooya oyo oba ali ku KBS wanava wadi genda onoonye Feibe Ntandegwawo genda onoonye Rahimu ne balo mugezi kati ne yangambye dda nti AI lwaki tukwata ku bantu abo ne bagenda ne bannyonnyola abantu ng'obudde ku kyabalo ye nagambe kankuleete ogenda onoonye Emmanuel Waraga ku Centrix genda awo ku UBC waliwo abaana ku UBC wali abaana genda ku ekyo kira KNBS ekyo TV kirina abaana abakugu tuyinza obutakkanya naye NBS erina abaana abategeera ebifaananyi genda mu production y'omwana akunnyonnyole ekitege bwe nabagamba BBS bagenda kuyo era tuweeyo kati ate tulina ekintu kino kitegeere omuntu atasobola ku sustaining a conversation balina ebigambo ebibagatta omuntu atasobola kunnyonnyola abantu era ategeera entegeera ye nga ntono kukunnyonnyola ebintu balina ebigambo ebibagatta omanyi bye basookerako oyo yalya oyo si waffe nalina kagomenti kenalabye ejjo ng'otaddeyo agamba era abasi bagenda gano AI waliwo yaze mu comments n'aganza ati bana ebbule bw'oli otama naye nga saalya nnyina nze ndya Joan saalya nnyina ekyo mukinsaasire bakuleke ekiyisi naye nga Oluganda era bwe lutyo omaye mu Luganda waliwo enjogera egamba nti olutalo lwa bbi kuddukana tolina bw'osobola kugamba nti ono yalidde mpeke ono yalidde nsekule nga tebamaze kukola ki kuddukana tolina kugamba nti ono bbi mugumu ono si mugumu nga tebamaze kukola ki kyensonga lwaki bino mbikuteerawo abantu bakole ki
babitegeere okitegeera kyekyo ekibuuzo kimu ku bye tubadde tukola ki kifaananyi emabega kati ekyokubiri bibuuzo byonna ngenda bikuddamu ate ebimu bimanyi nze mbimanyi nze nawe ogenda kumbuuza naye nze byenawulidde kati olya agamba wali olabyeko kabaka ng'ayogera ng'eno teriyo fulaaga n'eno teriyo fulaaga kati tubeere humu bingi ogenda bibuuza tugende teri fulaaga neno teri fulaaga katwogere ng'abantu kyetulina okumanya ng'abantu kiri kimu nti omuntu yenna bw'alwala ng'olwadde Shamimu ng'oli pulezidenti sisuubira kubanga kabaka gumutwalanga LC wammwe agenda ne sitampu mu ddwaliro ne banoonya sitampu nga LC agenda ne sitampu ki mu ddwaliro instruments of power ez'obwakabaka si fulaaga kyokka bingi nnyo ebisukka ku fulaaga bwe tuba tutunuulira obwakabaka okitegeera mbadde nyina wano omwaka gwe nnoonya 1704 1704 ogulabye eyali atwala Obuganda bamuyitanga kabaka Ssekabaka Tebandeke okitegeera Tebandeke bw'afa yasikirwa kazini we kabaka Ateva Nsobya Ndawula okitegeera naye Tebandeke yalina omwana omu bamuyitanga Juma Kateebe omwana oyo tebamuwa Bwakabaka okitegeera kabaka Nsobya Ndawula bw'ali obwakabaka ku Tebandeke okujjawo okulwana bakkiriza tubeerewo ne kabaka ow'emyoyo okitegeera ne kabaka ow'abantu ali matiriyo okitegeera era okuva olwo wabaawo kabaka ow'emyoyo ne kabaka ow'abantu okitegeera lwakuba kabaka ow'emyoyo twakoma ku Juma Kateebe okitegeera naye gino naguno gujwa waliwo representation ya Juma Kateebe weekola ki weebeera Kateebe abaayo talabika era omulabira waliwo ebyakwatako zimujaguzo namulondo ebintu ebyo ebikola ki ebikola obwakabaka okitegeera lwaki bwe yabaddeyo ge twabaddeyo lindako gwe njagala tutegeere omuntu atagenze ku official function nyonyodde nnyo tujja bbula kale omuntu atagenze ku official function ekimwetaza ne fulaga kyekyaki mulowooza nti kabaka dictator kati mugenda tubuuza lwaki tewabaddewo mugalagala kutuula so kyabadde okay obutateekawo fulaga it is okay is somewhere ne ka pressure kasuse mwe bennyini mwe mutaddewo pressure mwagala kabaka wammwe atwala jjanjabwe ne bamutwala n'abeerawo nga bamujjanjabira ne kibayombya mutwale kabaka waffe bweru bamututte abasawo be bali bwe yasoma body parts za insecurity oli mutugamba kabaka agende wa Germany wasoma body parts za insecurity abdomen disorax abdomen anasi antenna legs okitegeera oli mutugamba otandise okuwa diagnosis ezizo agende Germany obwo obutu obwo babujjanjabira Germany expert muki mu toxicity baka kakati batutte kabaka abasawo be of course kabaka tatambulira ku ntoli zaffe abakopi akutte agenze mu ddwaliro lyateekeddwa okugenda abasawo bamugambye genda ogendeko n'okuwummula it is part of medication it is therapy abantu tebakimanyi ffe twabeeranga tukuze n'abantu nga bbe ewaabwe gye baakula bamugamba nga tonywa obutunda bwa mulwadde please awo twavaawo engoyo zambadde zakukyala ate mugyeyo suuka bannaezo mugyeyo mukeeko mugenda mulumbe oli musezi tubadde ku bantu nga ye akimanyi nti soda bawunywa ku sande ensisi bwetyo bwekola okitegeera ensi eriko ebikola ki etambula with dynamics tosuubira kabaka kugenda nga atambula ne fulaga alinga agenzi ne protocol era ogenda tukati bwisingera abaddewo fulaga bagenda kubuuza omumbo wa ffe twatuuse mu mbeera nti kabaka ne bweyetakula nga bagamba olaba akutte akacupa kali amufuuyidde kati obutwa
obwo buyita mu lususu bamanyi n'emmeeke yabadde talina mpeta ya bufumbo bamanyi n'abutambuza ekitegeera empeta kabaka mekazi bamulabako nazo bagambye abeera n'empeta ey'obwakabaka bagirabyeko anti nze nkugamba bibuuzo byabwe wano teyabadde na mpeta Shamim nze ndi mufumbo sijjeko lindako tukyagenda nzijeko empeta kinzijjako okubanga siri mufumbo kiyinza okujjako kakati ebintu ebimu kyengezaako kulaga ebibuuzo ebimu bannayuganda byebabuuza they are just petty questions they are just petty questions a man with an element our king is an old man ayina ebimutawanyanga ye ng'omuntu mugonvu ekyo tukikkirize tuleme ate ffe baganda bennyini muteekako tuliko abazadde ekitegeera tuliko abantu baffe mu bulamu abakadde nze mmanyi maama wo mukyalo omulungi singa maama wo akeera n'aŋŋamba nti buule obadde oŋŋamba nti buule maama mulwadde nsonyiwako sisobola kujja ne nkugamba nti maama oludde buli mu kutu buli mu kigere ekitegeera ye maama bulijjo ng'ateekako akakaaya leero nga teyakataddeko ye ajja ati oyo mumanyi omulaba kubanga mulimu ebintu byemanyize maama wo mumanyi ayambala bupushini bubakize bulungi n'ayambala tava mu hijaabu akakaaya ke kabeerawo awo kakadi lwenti lumusanga nga takayina maama aba atawakkadde nti takyali musiraamu oba nti asuddewo Allah we ebintu ebimu tubeera peti we ask so much tulina obuzibu nti abaganda abasinga tukuze ne bajjajjaffe abaalaba ku bantu abakadde mu Buganda bamuteesa nti space kwe basetingira ebintu tusuubira nti yeeyo ng'ate ne kumuteesa abaaliwo bagamba nti naye muteesa nga bwakikola cwa si bwe yandikikoze n'abaaliwo ku cwa bagamba nti nga mwanga si bwe yandikikoze bye yabadde asoma ne yabiwandiise yabadde talina gaalubindi babadde bakakasa nti yadde tabiraba bulijjo omuntu yenna bwe tubaako n'abakulembeze wabaawo kye bayita protocol babaako n'abayambi baabwe kabaka bw'akugamba nti tuli eno era kiri kye nkugambye nti kabaka ayogera mu plural ekitegeera obwakabaka kabaka tayogera mu individual capacity is not a dictator namulonde eyaffe is dry in nature oba tetra something like that in nature si yenna mulonde egamba nti tulina crown prince no way egyo ensonga lwaki tukugamba nti Ssaabasajja singa akeera n'abula buli mwana wo w'obulenzi asobola okukola ki okufuuka kabaka okuggyako omwana asookerwa okuzaalibwako gwe bayita ani kiweewa iyo title ffe tetulina crown what tetulina nesimuli tetulina crown what crown system okitegeera kakati eno namulonde eyaffe kuliko abantu ab'omuzinzi ababeerako bemukola ki bemulamula nabo okugeza ndaba abantu nga bayisa amaaso mu lubuga kitegeera n'owulira omuntu ng'ayisa amaaso mu Namasole kitegeera waliwo omuzaana ani taito ya Nabaloga bagiyitaani nimba muntu moleke akitegedde awamu enyonyola omuntu nti abantu abo kikingenda kuyisa mu Bulango abantu abo bakulemberera wamu naki ne kabaka kyova olaba nti kabaka is a kind of a person that somehow ajja kujja ayogera ni tuli eno gye twagenda twebaza Obuganda tagamba mbu neebaza bw'ojja no rewindinga speeches Gaalubindi abaana bakicomplaininzeeko Abaganda abantu abalwadde b'amaaso gye bali naye ate abalwadde b'amaaso ebiseera ebisinga babeerayo nga bakusobola okukola ki okusoma nze mukyala wange akozesa Gaalubindi okusoma naye ate wali mulayeko nga yambadde Gaalubindi ng'omutatambula never kati omuntu bw'ofuna speech kambasomesemu ne kano bw'ofuna speech nga bakuwadde naba mugenda mu bifo by'obukulembeze nalabye ne ba MP abamu bwe bakuwanga speech sooka ogisomemu ogikole ki oginyonnyoke bw'omala oginyonnyoka genda osome oyogere speech yo bw'omuba ogenda okwogera speech ekikubikuza tekiba nti osoma kiba for verification
era singa wabaddeko kyantategedde wandirayo nga Galubindi akola ki azissa gwe tolowooza nti noli bamukutte ne bamuteekawo ku mugumundumu gw'emmundu n'atandika okusoma kitegeera Ssaabasajja Kabaka muyivu tulina kabaka omugezi tetulina kireereese okitegeera bino byonna akola ki abimanyi okitegeera so kiki kyenkugamba nti baleme kulimba internet is a dumping place for very many things bajja kuteerako ebintu bingi naye ggwe baamu amagezi agago ag'okwetegeerera kakati Buule obudde butugize walabye omwana omulala agambye nti Kabaka alina vidiyo gye yakola kaawe mabegako ng'alaga nti akuze era alaga tali mu mbeera nnungi naye nga enkanyanya zaawano zikoma wano eno yakuluno zadde zeetoddeko nga zikoma wano kakati bw'obeera nga mu nsi muno ng'oli muntu mukulu otegeera mulimu ebintu by'olina okumanya kabaka ng'omuntu muntu ye ng'omuntu naye ate alina ekitiibwa ekyenjawulo ekitiibwa ekyo ekyenjawulo mwe twogerera kabaka tulina kye tulina okumanya nti tulina okubaako ekkomo lyaffe kitegeera olina okumanya wookoma tetugenda kuddira muntu mukulu kabaka waffe tutandika okugamba ayina enkanyanya akole bwe nze sifaanana bwe ntyo sigenda kwogera ku bintu bifaanana bwe bityo mu Buganda enkadde Abaganda gye baagala Mwanga yagira bwati ne kabaka yantugaye ntugenda tuwamba Museveni mulimu aboogera ebintu ng'ebyo kyolina okumanya kintu kimu nti mu biseera ebikadde ne bino bye mwogera wandibadde tokola ki tosobola kubyogera siroganga yali mukwano gwa kabaka bwe yajja n'anywa akenge n'atabuka n'ayogera by'ayogera ebyali ku ttale byonna n'abyogera ekyavaamu kyakola ki baalagira bulagizi akole ki akolebweko nga gavumenti y'Obwakabaka ebiseera ebyo bwekola ki bwe yali egamba era siroganga na kuno gujwa lwafuuka ki lufumo okitegeera tubeemu it is even treasonous nze nga ntandika ntya n'obwabuule bwange otandika okugamba nti kabaka wano mukutu tumanyi bingi bye mutamanyi naddala ffe ab'amawulire abamu naye si buli kimu nti osobola okukyogera amaanyi intaneti n'obutamanya n'enkuza gye tukuzibwamu tulina nnyo omuze era nabadde ŋŋamba abantu nti okuwasa kwa Kenzo tukuyigiremu ekintu kimu nti osobola okuzaala bw'omala okuzaala n'ofuwasaako obufumbo ne bukulema naye olina osobola okufunayo omukyala n'omufuna ne mukola ki ne mukkaanya tulina nnyo abantu abaakula obukuzi ng'oli yakula ne nnyina tebamubuulira ayogera nga bw'ayogera tebamugambako avuma abantu bano ani Abaganda bamanyi ani alina okubabuulira ddi kabaka lw'anaayogera tudde ku famire Abaganda bantu in nature bali rebellious okitegeera ate Abaganda babeera nnyo okutwalibwa olugambo okitegeera Ssekabaka Muteesa bw'ajja nga avudde Belfast n'ajja wano ng'aleese pulaani y'okuzimba ennyumba twekobe Abaganda baagamba nti olugambo lwatambula nti oyo Katikkiro Kintu ayagala twongeza musolo gwa ppamba na gwa mmwanyi era beekalakaasa gavumenti enkungu yamala kuttako besse nga 8 mu bimuli bya Bulanga ne bamulyoka bakakkana we baggulawo ennyumba ne bazina kitegeera kakati nze kankubuulire nze njogeza authority kino kankikugambe era gwe kimaakiri Ssaabasajja Kabaka mubbanga etali ewala ajja kudda akomewo ayogere abeere naffe kati bagenda tugamba nti baleeseyo bodeddabo mu abafirimu mubeera ki bodeddabo omanyizi bodeddabo bodeddabo mu firimu kakati kakugambe bw'okasitinga Jennifer Lopez ng'agenda kuzannya nga malaaya tasobola kuzannya bwa malaaya ofuna malaaya owaddala naye nga munoonya malaaya agezaako kukola ki okufaanagana nagira kati mulowooza bagenda kufunayo bodeddabo kati bw'anaamala aleeta ndowooza mugenda tusomesa virtual reality kabaka bw'anajja nga waaki waddala mbadde neekebera essimu yange kati waliwo agenda okubagamba n'ebigambo yabatta bijja ku ssimu bo tebabula kye bakola ki kye batoogera
mbadde mpikinga post eno nagitadde ku Facebook abangobera ku Facebook Bule Gabriel Crispus Kwendi ndwawo gendako naye njogera nabadde mbagamba nti bw'oba tokkiriza mu vidiyo eno entalo za bbi kuddukana bw'oba tokkiriza nti ono ye kabakawo nga gw'osuubira bakuwadde kicupuli oba nti waliyo kabaka omulala genda mu Google Store oba Play Store oba gwakozesa Google Cloud odownloadinge kye bayita Vertex AI eri VERTEX okitegeera bw'omala bw'oba olina credit card eyo bagisasulira osasula $5 kitegeera gikwate uploadinga vidiyo eno bw'omala okuploadinga vidiyo onyige bagenda girivasinga software agenda kunnyonnyola nti oba vidiyo ya AI oba si ya AI ogenda onnyonnyola anti software entalo za software bazikayanyisa software si lubaale olwala obulwadde bw'empewo tetukutwala mulago tunoonya ssabo ekitegeera amatalo tebagatwala mu ssabo kakati gwe kye tugenda okukola ki si Vertex yokka yeekola osobola okukebera software endala n'abalala baagala okuyigira ku nze ne bw'ofunanga kifaananyi ng'ofunye ekifaananyi ky'omuntu waliwo abaleeta ebifaananyi tulina katambi ka gundi gwe kwata ekifaananyi kiteeke mu Google Image Reverse waliwo Tiny Eye software mungi at your disposal omu wakusasulira omulala si wakusasulira teekamu olivasinge bajja kukulaga ekifaananyi ekyo wekiri wekyava ne wekitaava amugenda ne muzunza ebifaananyi nga kifaananyi kya mwaka gwa nsaba kuyisawo kalango kano mala otubuulire manyi abaganda tebamanyi mirimu gya Katikkiro tumalirize waliwo wali anaatera okwabika kyano baagitwala oyo neyo baagitwala mimedia akati alina mpya mimedia mpya bayawukana YouTube yagimanyula gwayagala ogende Dubai oba gwayagala so omulimu gwa Katikkiro Obwakabaka ekyo tulina okusooka okumanya bino biwero Katikkiro bino biwero bavuma Bakatikkiro Abaganda bavuma Bakatikkiro bwe batyo bwe bafaanana bagenda bapointinga Bakatikkiro wano ndowooza Katikkiro gwe batavumye okitiibwa Dani Mulika kyova olaba Darling mu bbo era yamalako akaseera katono naye bano abaludde neno wekitiibwa Mulwanya muli baamuyisaamu n'owekitiibwa nejjebbi baamuyisaamu kubye kayunga awo lwakuba nti ekyenjawulo nti abavumi b'omulembe guno balalamu kati empisa ntono obusiru tebabikkabikkako tuze tuwangala n'abantu abasiru naye lwakuba nti luli abantu abasiru twabeeranga nabo mu mizigo gyaffe eyo ng'obeera eggaba oli n'akunamira munne ono ne muwulira nti naye kati akunama ne bamulikodinga kati luli tebalikodinga nga mumanyi nti ekirenzi kyawo nti abakazi bwe bagenda okunaaba kiringiza babanga bwe batyo kakati bino bikyukamu ekirenzi ekyalingizanga kati kirina essimu wekimala okwegatta n'akaana ak'abendi bwe tukatwala nga kirikodinga nga kiteekayo kati kugamba abasiru bo tuze tuwangala nawo nti twesanze bali ki bali digito obwakabaka buze bubeeramu Bakatikkiro naye teri Katikkiro azaabeera na mirembe era n'owekitiibwa Katikkiro waffe omu bamuyita Martin Luther Nsibirwa Abaganda bennyini baakola olukwe bamukubira wali na mirembe Masasi n'afa nga ava mu kusaba naye ng'omaye ekyamukubya bingi nnyo byogatsegase naye nga mukubi ku byamukubya kukkiriza ettaka liweebweyo gavumenti ekole eyongere ku ttaka lya Yegazi Ssettendekero Makerere University naye nga n'abaamutta abaana baabwe basomedde Makerere bwe tutyo bwe tufaanana tusiima tumala kugenda era kati waliwo Abaganda bwe yagenda bagamba naye Nsibirwa yagenda kale singa waali n'ekintu bwe yagenda bw'atyo bwe yagenda noono bw'anaagenda era bajja omujjula ekitegeera kwegamba tebalina kalungi ke balaba ate wano mu Buganda basiima ogenzi mu Buganda bw'omala okugira waliwo omusajja wano gwe mbadde njagala okugira wano eno bamuyita ani
yalina Ssaabalangira Mulamba. Abaganda baavuma omusajja ne bamugamba gw'ova n'akakobo oli mu Tanzania. Mu 1995 Besweri Mulondo yali Ssaabalangira. Kitegeera Besweri olukiiko lwa SCO lutuula lwa constitution lutuula nga bagamba balinawo okulonda Abaganda bafune federo oba tebakola ki? Oba tebafuna. Tebagifuna. Abaganda beeteesa ne bagamba Besweri Mulondo agenda kukola ki gwe tulina nga Ssaabalangira. Yemu kuba n'abafuzi abaali abamanyi oba yabangayo Mitiyana ajja. Besweri oyo ebintu by'Abaganda okulya si bivudde leero. Ndowooza yali yakikuttemu. Besweri we yatuuka eri n'alyoka akuba akasa ku federo. Buganda teyandibadde bwete. Bw'akuba akasa ku federo Abaganda bagamba oyo yava n'akakoba. Era n'Obwakabaka bwanyiga ne bwa Ssaabalangira leero omuggyako yafa. Abaganda bakola ki? So akagamba kakasembayo eri abaana abavubuka ab'ennaku. Kakati maliza na Malirize. Kati kamalizo obadde ombuuza ku kya Katikkiro katono mmalirize. Katikkiro abakabaka waabweru. Kitegeera. Era kuba Katikkiro tuze tubeera n'abangi. Era ng'omu ku bakyasinze okusaavinga ndowooza kuliko Oweekitiibwa Joash Mayanja Nkanyi n'abalala. Mbwa Katikkiro akyasinze okusaavinga Oweekitiibwa Kyaspita Mayiga tagwa na mu bataano abasooka. Bakatikkiro ababaddewo bangi. Katikkiro waliwo ekiseera we yalondebwanga obulondebwa. Ekitegeera. Era ku kiseera kya Kintu. Katikkiro Kintu. Kintu awo balonda muki? Mulonde nga bakuba kalulu ssebaawo muki? Mu lukiiko. Naye we byakyukamu Ssaabasajja olw'okuba nti ebulombolombo n'ennono zitambula era zikoma ku ye kennyini yakola ki? Yalonda ate yakola ki? Yagoba Katikkiro. Katikkiro si bisanja. It is not a contract. Bwe bakulonze Katikkiro oli Katikkiro. Bino bagenda ne bawandiika mbu Katikkiro bamwongedde emyaka 10 ku ddiiro ki? Sima bamwongedde emyaka 2 ku ddiiro ki? Kabaka alonda Katikkiro we n'amuteekaawo. Bw'atuula Kabaka ne bwayebakira ku sayidi embi ng'ayagala Katikkiro agende. Talinda. Wabula bw'oba osaavinga bw'aba akwagala. Kati ate Abaganda balina obuzibu. Tebaagala nnyo omuntu asaavinga. Era ono omwami ye kyasisinkanye. Mu biseera ebikadde oyo Oweekitiibwa Mulwanyammuli yagezaako okutereeza Mmengeeyi. Baavuma oyo amaliriza akoze eki? Agenze. Jebbi Walusimbi n'agezaako naye we yakuma. Ng'omaye ebintu byayogera kubirabwa n'omukulu omuntu yakubeeranga Emmengo awo ng'omwami wa Ssaabasajja mu ssaza asinga Obwakabaka ssente. Nga be bagaba obusuulu, be bakollecting obusuulu, be bagaba liizi ku ttaka ly'Obwakabaka, ssente ne baziteeka ku akawunti zaabwe. Omuntu ng'akola mu bizinensi y'Obwakabaka naye ng'alinga misiikini tasasulwa. Omwami w'Obwakabaka yasiima n'amuwaawaayo. Kati Oweekitiibwa gundi yali mu pipeline oyo Jebbi. Oweekitiibwa Katikkiro n'aimplementinga. Bannaye bw'oba osonze ssente z'Obwakabaka zigenda ku direct ku akawunti yaki y'Obwakabaka. Ne tubudgetinga ne tulaba tukola ki? Bwe tukola. Ettaka wabeewo ekitongole ekikola ki ekirikuwa ebyobulambuzi wabeerewo order. Be bantu ba CBS ositandika okufuna ku misaala. Abakozi b'Obwakabaka balina ne NSSF ssebo kati. Okitegeera era basasulwa bulungi. Mulimu abantu era nze nagamba Oweekitiibwa Katikkiro nti ekitabo kye njagala nnyo okusoma nga Katikkiro yakiwandiise kyekitabo nga Kabaka taliiwo nga te ne Katikkiro si Katikkiro. Bingi bye tugenda okumanya. Oweekitiibwa Katikkiro yajja abantu kye batamanyi omanyi Katikkiro agenda okufuuka Katikkiro nga batandika okusonda ssente z'amasiro. Ndowooza nnyo. Naye ngo mu Bwakabaka mu ggwanika ly'Obwakabaka nga ssente zibadde zisondebwa naye nga tewali yadde so. Nga ziriwa. Nkutidde. Nga ne Ssaabasajja takola ki? Tamanyi. Kati nno kanisa wakalango kano nga tonnamaliriza omalirize lumu. Mama Jedi. Mama Jedi akola bedside. Gwali eyo ng'olina omulwadde wamugye mu ddwaliro
mulwadde bano balina abalwadde ba kansa nga tolina muntu amubeerako mama jedwali alabirira bulungi abalwadde ate n'abakyala abakadde bamama bamwe mbawo abakozi ne babakuba omulimu gwa mama jed kulabirira naawe ng'oyagala gendako bweru mu vacation naye nga olinayo omwana yenna ayinako obulemu nga tolina wamulekera mama jed ajja n'akubeererawo mpaka we mudda ng'ayina omwana oyo ng'amulabirira oba maamawo oba taatawo yenna oba sengaawo nga mukyala teyeesobola oba nga taata teyeesobola oba ng'oli eyo ng'olina omulwadde ali ku kitanda naye nga toyagala nga tolina budde ate bubeera ku mulwaddewo osobola okukubira ku mama jed ku noti 7 noti 2 3 16 35 n'omugamba ne mwogera ate n'omanya akolera mmeka era alina customer care nnungi nnyo era ndabyeko abantu babadde alabirira maliriza tuve wano kakati baganda bannange bannayuganda bannange ekintu kino kye tuba tuyiga okuwaŋŋaana ekitiibwa tekiriiko muwendo ate bw'okwata omuntu n'omuwa ekitiibwa tolina kyovaako ate naawe ekitiibwa bwe bakola kibwa kikuwa ate okuwa abakulembeze ekitiibwa kya mu ddiini okutyoboola abantu era tekina kye kikugattako era osigala nga bw'ofaanana bw'okwata essimu yo n'okuba omuntu oba Katikkiro oba Museveni oba Bobi Wine n'omuteekako amatu g'embizzi n'okola ki n'owemulanga bw'oyagala mu luzungu tukiyita nursing your own ego obusiru bwo bw'oba ekyokulya ekitegeera naye tolina kyokola ki kyokyukako ekitegeera tubeere mu mbeera mu society mutusobola okubeera nga nsobola okukaayana ono Zubeda mpukaayana tubeera naye naye temulowooza nti naye Bull abeera tubeera naye si mwangu naye tubeerawo we disagree on principle n'agamba Bull kino sikyagala naye n'omugamba kino sikyagala ne mufindinga middle ground naye nze mu nsi muno sirabangako muntu awangudde argument ng'avuma ng'awemula ng'awaayiriza abantu ate sirabangako muntu afunye bukulembeze ng'avuma abantu ekirala tulina ebiseera eby'omu maaso sisuubira nti gwe ayagala okukulembera ti gavumenti egenda kujja yonna erijja gwe gy'oyagala banoonyeyo abadde asinga okuvuma bamuwe ogufo bamuwe obwa kamishona never ate nga nkikulayira kino gwe woba obadde ovuma abantu ng'olina gy'oli ng'olowooza oli mu ggulu gavumenti ne bwekyuka ne bwebanga ya pulezidenti waffe gwe twagala Kyagulanyi n'abalala tagenda kutuusa tteeka ligenda kusibwa gw'ovuma agenda kuwaabira era bakukwate bakusibe kyojja ofuna ku Kyagulanyi kiri ekyo presidential pardon ate siranga president wano mu Uganda aba pardon ziwera lukunkumuli okitegeera abaako nekkomo process ya pardon ejagenda okuggwa ngera bakoze eki bakusiye okujjako nga gwe kyotukakasa nti president gwogenda kulondera naye agenda kufaanana nga Museveni nti agenda kukola ebintu nga bwakola ki babyagala so bino mubimanye nti obulamu bubeerawo tubeerawo obutakkanya kikulu nze ngamba bannayuganda ti si kituufu nti Katikkiro tosobola mugambako ye kabaka gwe tulina ebweru gwe tulina okubuuza ebibuuzo naye ate si kituufu okumuvuma si kituufu nti tosobola kubuuza Museveni muyigire kati essaawa yakakati muyina data gwe mutambuza ne muleeta akapapula Amongo yalya zino minisita gundi yalya zino data oyo amuleeta be baffe kitegeera mulimu bannaffe aba Agora Discourse Agatha Tufuire Dr. Sepaya Jimmy Sentongo Godwin Toko Anthony Natifu n'abalala batuwa data oyo ne tumulaga abantu ne tunnyonnyola abantu ne tutematemamu bino ebintu naye mu data oyo tetuwandikamu bigambo bya bulwemu mwattu n'ensonga zaffe nno zigguka ne sanction ne ziruma simanyi onfuna ne sanction ne ziruma naye nga tetuvumye muntu n'ogu ku bantu benkugambye teri yali agambye sipiika mbuwe yerusanga bwoti never kujjako muganda wange Kakwenza ye yasalawo stressinga abantu okitegeera ne bw'onoobeerawo munnaye n'ovuma omuntu ojja muvuma kyo kijja kubeerawo Kenya twalabye bato bannaffe bavubuka bannaffe nga bakola bye bakola saalabyewo akutte kipande ng'asaba tribal chief we kubanga nabo balina ba tribal chiefs
Abakikuyu n'abalala babadde ku kimu tubeere ku nsonga emu tuleme kubeera nga tulina focus twagala Museveni agende ate we tuvuma nga tudda bamanyi n'ebyabwe byabufuzi tusiibule tuve wano oli nadda ku Katikkiro oli nadda ku MP ali awo atalina nakyagatta ku ggwanga MP okuvuma MP butamulonda genda ogamba abantu temulonda kati nze ngaawo waffe gye nnondera ewa Makindi ngamba abantu nti twakola loosi okulonda ani Nyeko tetumuzza ekitegeera wananyonnyola ekimulondesa nga tukola ki nga tumulonda naye sofo bagamba neŋŋamba ab'Ennakawa nti Ssennyonyi tuli ku kituufu mutuwe Ssennyonyi ali mu kukola ekitegeera Nyeko yakukola ki nga yayera nguudo Nyeko tukomye ku eno programu ngongobye amanya gange nze Gabriel Vumbi omufumbo omupya muto wange akugamba okumugolera akukako omugolera sina kyenkola baaba nze ndyeri nti embweyo ntuusa mikolo nga nina ggwe nange kennyini ndi wa mumwa goloza nyinza kukola ki bagamba omusajja alindirawo gwali matira kati jjo saalesa emmere sente za mmere waka neerabidde ng'werabira otya nadde mpapanga nyina okukola pages ate ennaku zino oli bize kati naye etteeka eriri ewange nze bwe mba sirese sente waka tofumba amaka sigago ka improvising bwakwate kuzibu weewala kwasamira omanyi twasama bw'oba oyagala gula ekitumbuwa olye nze maka gange onfungula otya emmere ewange kati bw'okomawo bwe nkomawo nenjira bwekibagira nga mpita wa booda nga wayi ndeterayo bw'oba otuuka wandege kufuna ky'oleeta bali kati ate we bakujjukiza osobola zisindika awo nzisindika naye batakujjukiza muleka otutamya abaana babende obufumbo bannanga abasajja bali wano abasajja abakazi booza nga bakazaala bali omukazi ebbeere liri mu mwana abamu baliisana mu nkwawo omwana bw'ayonka eno bw'akunya wali bw'agamba omwana gwina kitto paakatungulu okitegeera eno bw'akunya eno bw'awunya galiki kyovola n'abasajja bali emmere enkyafu omukazi bw'abeera nga ali kikola kino nekiri tajja nakunoonya katambaala eminyira ajja kugira kakokola eno asala obutungulu obudde bugenda waliwo obunyira obuyitira ate namukolamu kasente akatonotono bw'oba omunaku ennyo n'obufumbo butama omukazi omunaku atama agamba wano ababoola abaavu era nekibanyiiza naye omukazi omwavu atama alina n'engeri gy'afaananamu kimpanzi omukazi atalinamu ate omukazi atalinaamu balina yunifoomu yaabwe ekirego ekya bbulaaka baba n'ekirego ekya bbulaaka ekyo tebakivaamu mande ku ekirego ekya bbulaaka osekola banseka kakadde bambala n'ebiguuli ebyo bibayika ebya bbulaaka ani yaga nti baavule bambala kibbulaaka naawe toli mukazi luli gwe nalinyogera naye ku simu n'ogamba omwana ekimwabaza ekireega kya wayiti nga kigubye mu kireega kya kulima twali ku booda nze natama bagera ne babeera ku booda eno kisikati we kyesika nayambala ekitaba kya kibayika ekya kulimu kati yali mbw ayambadde wangamba ayambadde ka sleeveless kyonna bwe kiwulubadde mugana naye ng'obufumbo buli butya sofa omukyala ndabye anyirira n'okusinga wali ndooza yali alinda mikolo si bwangu naye oba olina okumanya nti nno eno saakiririgeze mwe muwasikammwe yo nadde ngamba omusajja nadde ngamba omusajja nti bw'owasa omukazi olina okugulayo bulenda okubiremu ki muto wange taguliranga bulenda gyeri naye tugikubira mu juice obuuzaako ku kyasankyezi alina bulenda ewaka anti bw'obeera n'omukazi omukazi bw'atandika okwogera naye kakati toleka wano bino ng'ogenda okuma bulenda oba tobiwulira naye endayira aganya bakikolanga bajja zikutulaku yogera otaddemu ediseti
ng'okuba ki ebyo bye biremye abasajja obufumbo omukazi ayomba atama mumwana omumwa guli nnomo nze mukyala wange amanyi njogera kimu bibiri saagala tulemere ku ekyo tolemera ku nsonga naye osanga omukazi cekecekecekeceke takuliwa n'abeera nga bano abasaba mu nnimira bashetekerere nze era singa nali mulokole singa ndi mukugu kuba okushabara kataka awo wendi awo okumirawo bulenda oyiga bulenda ate ebyekisiru byoyogera katayinza gitandika agenda gitandika bulenda alaika bujade ada anoonya kakodyo nga kaabula ng'ogula mikyungwa gyo katatandika okweyogeza ng'oteekamu bana mwakoze ku juisi ne juisi tetujja mukole sema bukyanga omala omukolo nze nga sisitawo sikulabanga totuyitanga ku Thanksgiving twegatta misana tuntu byonna gwe mulimu main occupation ku bafumbo naye waliwo n'abatali bafumbo nga beegattanga bafumbo naye kibi kye bakola oli otya bawulira kyekiriwo tujja tuli obulamu butambula ensi ngirabanga naye bw'ogiraba ebyenfuna bwe bityo bwe bifaanagana buno mwezi mupya naye Uganda nga bweri abatufuga nabo bwe batyo bwe bali naffe bwe bafuga naffe bwetyo tukola ki bwe tufaanana okutegeera twakuvaako twagala tuwulira bye tuteekeddwa kuwulira byo byenkugaye mu bufumbo nti osanga omukazi oba olina omugamba nti kino kyekyo olaba omukazi omugamba bugambi nti naye ako katopu kabi n'anyiiga ate wakyo bwengamba nti kabi funa engeri gy'okalungiyamu kakyuse era nze madamu amanyi kuba bruto aba afuluma nga muganda naye naawe olinga yaaya olwo lugjeemu kyusaamu mu njogera kyusaamu naabanga omusiikeko mumanyi nga kasita olukyusizza oba balalonseka kati n'akakodya akalako empa abasajja omukazi bavuma tuliko oseke kiki ekiba kisesa nga tekiriiwo kati oba oseka ki ekitali unafuya weesinisa wano kibbuule nze ebyo ebyekisiru byo ate kakati omukazi bw'otakola bukodyo ojja kumwamba babajje mu mwala ate nga si kya bugunjufu omusajja ayambala omukazi wanaawo mutususseeko aba avudde mukoobusajja ng'ayingidde ekisajjasajja bw'atandika nzeera njijjayo ffe nga naawanika emikono gwe mpagira aleluya ajja kutunuulira naye atulikaseke mubanga bizzolo someone should be attentive nga waliwo ayomba the home must be a theater if there is no happiness force it force aba ayomba nga baga Gerard waffe yoyo w'ekimwaki sumulula ensi eri abaliddewo bali kunyumyako bw'aba yeekabya olaba atazza okunyuma otusigaziga tw'ekirogo gaga ng'oluddewo leero oludde muno kaaba tomugamba kali kaaba nnyo ajja tulika aseke agambe kino kizolo nakifuna nnyo tosobola mukazi ye buli kaseera wakugira omukazi omuweeserekera abakazi be bantu boolekera ssente n'omuwa ssente genda ogula ennyama ng'okoze obonyebonye ova ku YouTube yo wano n'omulekera ssente genda ogula ennyama n'agenda n'agamba owa butya naye naawe yadde okunyongerako kagumba oba ekisavu omusajja n'asala ekisavu bakyu n'akimwongerako mukazi nadde ewaka nagga musajja waawe atunda ennyama bulungi gagwe yagiguza takwebazisa n'atenda owa butya nagamba musajja waawe atunda ennyama naye ng'asaze essavu bweri naye wesuulirako bapya n'awaanamu amuwadde essavu oba n'ayongerako akagumba bapya ekitegeera era abasinga abakyala abo oba toli mwegendereza abantu abakwana ne bakyala baffe be bantu abo owa booda nkitegeera
unagamba mami leero nja kutwalira bwereere genze noyogera abakwana nenzijukira bwakona abantu kumubagayo naye buulo omumwogo gutasirika nti babadde bogamba mukazi wange ebigambo but here we are neŋŋamba naddala abalokole nogamba here we are neera muddemu neŋŋamba nno wano ate abakazi bazibu omukazi ojja n'omupokera omugambo n'akuulera ga musajja buule muzibu biki gwe kati omala okunoza ejjiiko bapapa ng'akugamba naye zubeeda oyo omulaba ekinnamuŋŋono ekyo kituleekaanira buli we tujja wano muvubuka gwe weddeko ate ayimiriridde ddala wano waatwasamiririra wabaawo alina olubuto n'agenda okufa ebibiri wabaawo alina olubuto oba agenda okufa ebyo byekisiro tewabitandise ddi era oba obimanya yadde nga tubedde wano nga bwe kireekaana naye nga namuŋoona oba ogisuubirawa era kuno okubeera kasasiro kojja ogisangako kibuga essimu yange eri 7000 391620 ku Twitter @Gabriel Bule. Simu yange eri ku WhatsApp. Buli omu alina engeri gy'akubamu oluseke naye gwe olulo tolulaga nnyo ayagala okunkuba n'onvuma yeeyo. I usually entertain people. I'm a fools. Yeah, I'm a communications expert. I know what to tell you, when to tell you, and when to tell you what. Yeah, so you can call. Even those who want to threaten me, naye nga nkakasa nti nze bw'oŋŋamba nti nsobi gy'otakola bw'ojja nvuma gwe yoke nsobola n'okuteekako essimu ne nkwongererako n'eya time n'onvuma naye gwe ajja n'oŋŋamba nja kutta nja kuwamba bro I'll look for you, I'll find you, I'll get you, I'll throw you in prison and you'll be there. Igwe mbusima nja kutta ne bw'oba oli luddawa okujjako ng'okimanya todda wano ebintu by'okutiisatiisa abantu ogenda nno naawe olumbalumba abantu bano abagira walumba abalotale nga oba wali onywedde ki I don't tiny hate speech nze najogera nsonga yange nze naye baba kye nze sisobola kukkiriza mukazi owange nga nakuwasa ogende mu lotale era nagamba abasajja bwogamba mukazi wogenda mu lotale okaabanga lulwo bye osaba omusajja abakulu bali bati alinga bali mu church tukoze